Ampuliriza nkulamusizza nnyo mukwano gwange. Nze AK Master nga bulijjo munnange okwanjulira ensonga zonna era ng'enkola yaffe bweri mukwano video sooka ogiwa ekigalo ompya subscribinga kona ne kademu naye nkusaba busabi osooka obeere ng'otambula naffe tokoowa. Munnange ng'ebyewuunyisa bwe bitaggwaayo mu ggwanga Uganda tubadde tuli awo ng'omukulu amanyiddwa nga Alhaji Honorable Kazibwe Bashir avaamu omwasi. Munnange ono amaze emyezi n'emyezi n'ebisiibo nga yasirika era mu lisiti eyakoleddwa ey'abakulu ba Honorable abalina okubeera nga banoonyerezebwako ono y'omu kubo era asongeddwamu nnyo olunwe era mu bantu abali mu struggle ono yasooka okubeera nga yeemulugunyizibwako nti alabika yali yalya. Mukwano gwange ampuliriza jjukira ono baamulumiriza okuba nga yalya era mbu bwe yaliira ddala akasente n'akola ne TV emanyiddwa nga Nice. Munnange gwe ampuliriza naye tubadde tuli awo olunaku lubadde lwajjo mukwano gwange ono ku Twitter ye n'ateekako ebigambo ng'agamba nti omukulu amanyiddwa nga ssewanyana kw'ossa Ebya Ssegirinya ow'ekawempe agambye nti bano baalya mu bigambo by'agambye they ate era n'agamba nti bano bwe baalya ne balemererwa okubeera nga munnange bakola ekyo ekyabatuma okubeera nga bakola era y'ensonga lwaki teweewuunya ng'olaba n'emyaka 5 b'ekisanja kyabwe kiweddeko munnange nga bali munda. Era ono ayongeddeko n'alumiriza nti mwalabanga omukulu amanyiddwa nga Ssegirinya Muhammad ow'ekawempe ono ng'asipendinga ssente empya n'enkadde bw'atyo yakola n'eddwaliro naye mwe mwebuuza ssente zino yazijjawa lwaki mwenga temwebuuza ku kaseera akatonyoka yali amaze mu Parliament amangu ago yali asobodde okubeera ng'afuna ssente ezo zabeera nga asipendinga okutuuka ku ekyo wabula nze ne seewuunya era wano we nneebuuliza bwe kiba nga Honorable ng'ono amanyi nti abantu bano baalya mukwano gwange ampuliriza byonna ebigenda mu maaso n'okubeera nga baleeta abajulizi abalumiza nti bano omusango ogubavunaanibwa gwa kubeera nga baatemaatema abantu wali eri e Masaka mu bbendobendo ly'e Masaka abantu abakunuukiriza 28 munnanga bafiira obwemage. Kakati ekibuuzo kyange kiri kimu oba kyenjagala okusooka okubeera nga mbuuza abantu bano ani yabatta era abantu bano lwaki battibwa? Bwe kibanga ekisibya bano ebigambo bino si byange bya Honorable Haji Kazibwe Bashir agambye nti bano baalya era temwewuunya ne bwe kiba ki bano ne bamala emyaka 5 nga bavundira emabega w'emitayimbwa. Mukwano gwange baalya oluvannyuma lw'okubeera nga baalya ne balemererwa okubeera nga balina okukola ebyo ebyabatumwa okubeera nga bakola. Bino tabinnyonnyodde naye agambye nti baalya naye ne batatuukiriza ekyo kye bali balina okubeera nga batuukirizibwa. Kitegeeza nti baba baalya bajeemera oyo eyabawa okulya munnange bamala omujeemera n'abakwata n'abaggalira. Kakati ekibuuzo kiri nti bwe kiba nga abantu bano baalya nga ddala kulya kwe okwabasibya bannange ani atugumbula bannayuganda? Ani yatemaatema abantu e Masaka era yabatemaatema alina kigendererwa ki? Era lwaki bwe yabatemaatema ate bawaayirizaamu bano? Kubanga ebigambo bino tubitunuulira naye njagala nnyo tubitunuulire n'eriiso ejjojo oba eriiso ery'omunda ennyo tuleme kubeera nga tulaba bulabi bigambo oba oliawo nga bw'obirabye n'obisoma n'obirekaawo naye fumiitiriza lwaki Honorable Bashir avuddeyo n'ayogera bw'ati. Ekyokubiri ye nga ye avuddeyo n'agamba nti ye kimugana okubeera nga alabikako wali ku head office mbu pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform yavaayo n'amwogerera munnange mbu n'alabika nga yamuyisaamu amaaso oba okumulengeza ng'agamba nti yalya era nti bino ebigambo bye bimugaana okubeera nga munnange ataaninga apu naye n'asaawo ne yeesuulirayo gwa naggamba n'abeera nga takyalipootinga ku ofiisi eza National Unity Platform n'okubeera nga yeenyigira mu activities zonna eziyandiyambye omuntu wa wansi. Kati njagala okubuuza Haji Bashir bw'obanga ddala pulezidenti yakwogerako fine, bw'obanga pulezidenti yakwogerako kakati abantu b'okiikirira b'ogendayo ddi okutwala ebirowoozo byabwe mu Parliament? Kubanga abantu si be bakwogerako mukama wange, abantu si be bakwogerako muganda wange, abantu si be bakwogerako. Abantu bano b'okiikirira kati okiikirira ki? Era ofuna ddi endowooza yaabwe? Era bw'ogenda mu Parliament oyogerayo ki nti kino kye baagala, kino kye bantumye? Kubanga oba togendayo kumanya birowoozo byabwe kitegeeza n'okubalamu n'okukiika n'ogenda mu constituency yo tolinnyayo, si gy'osula, si gy'obeera, si gy'owangaalira. Kakati mukama wange gwe byoyogera mu Parliament eby'abantu bano obijja wa? Era ekyokubiri bwe kibanga ddala abantu bano baalya naawe waddala walya? Kubanga ku kigambo kulya bagambira ddala omuntu yasooka okulya yali Haji Kazibwe Bashir y'omu mbu ku baasooka okulya.
naye kaakati gwe ekikugaana okuvaayo naddala ekiwamba abantu okiraba abantu batulugunyizibwa obwavu bungi obukenuzi byonna wasirika bw'abanga pulezidenti Kyagulanyi yakwogerako era yakugaana n'okubeera ng'oyogera ku biruma bannansi bw'okiikirira kubanga ekintu kino tukitwale nga tukitunulira mu mitendera gyonna tetuganye omuntu asobola okwogerako oba oliawo ng'ekintu tewakikola oba kale ne kikuluma ng'omuntu oba ne kikuyisa bubi naye bw'obanga ddala wayogerwako nga muntu omwe yakwogerako eggwanga ddala bye wakiikirira endowooza z'abantu n'ebyo byolaba bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda gw'ovaayo ddi obyogereko era obyogererako wa ono bwe yakwogerako n'akugamba nti sirika oba bwe yakwogerako n'ebiruma abantu ne bivaawo bannange nnyo tutunulira ensonga eno kubanga ffe tubeera eyo ne baleeta abajulizi ne bagamba bannange ono ye yatutumanga tugende tuteme ono ye yatutumanga tugende tuteme kaakati honareebo avuddeyo n'agamba nti bano baalya era temwewuunyanga emyaka 5 giweddeko nga bali mabega wa mitayimbwa kubanga baalya bwe bamala okulya ate ne bagaana okubeera nga batuukiriza ekyo ekyabaweesa akasente ako kaakati ndira kye ekyabasibya kaakati ku bombi ani mutuufu ani alimba era abajulizi bano be baleeta bavaawa ddala okuva ne bawa obujulizi nti ala ne ssewanyana ne Ssegirinya Muhammad be babatumanga okukola omulimu ogwo ogw'okubeera nga batugumbula abantu abasukka mu 28 ne babatugumbulira bwemage bwereere ekituufu kye ki kubanga Haji gwe wavaayo n'osirika omulundi gumu era okusirika kwo tujjukira ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu yali tanaba nga ajja Kawempe okubeera nga aggulawo offices z'oyogeddeko nti bwe yali aggulawo offices Kawempe oba wali ku 2 n'abeera ng'ayogera ebigambo ebyo ebyakkuulako waya oba ebyakujja mu mbeera n'osalawo n'osirika naye nga n'okuba tanaba kubeera nga aggulawo offices ezo nga naba kubeera nga aggulawo office eyo wali wasirika naye tukujjukira wali musaale nnyo ng'onoonya akalulu era nga tuva wali Bobi Wine era ng'otambuza ne boda ng'oli friendly ku buli muntu wa wansi bafuutu soja bonna naye kaakati omukwano gwo ne bafuutu soja gwo gwafaaki bafuutu soja baakubeererangawo ne bakubirawo omubiri omuntu yabeeranga ku ground kakati gwe ddala abantu abo n'omukwano gwe wabafunamu gwonna wasalawo n'ogusaanyawo ddala gwe bw'oba oli eyo owulira ng'okiikiridde endowooza y'abantu olaba nga kyokola kituufu nnyo kubanga obutakkaanya bubeerawo wonna abantu ne bakama baabwe bafuna obutakkaanya olaba ne mu NRM President Museveni enkya neggulu akyusa abantu bakola nabo mu kabinenti naye tekitegeeza nti banyiigira abantu ba wansi kati gwe ekigenderero waakyo kyali kyakutuuka mu parliament otandika okubeera ng'ofuna akasenteko abantu ba wansi obeerabire abantu abaakulonda obeerabire abaakusindikayo baveemu obanga ddala waliwo obujulizi nti abantu bano baalya lwaki obujulizi obwo nabo tobuleeta ne tubulaba abantu bano babasibye nga babateekako emisango okubawaayiriza nti baatemula abantu ne batta abantu e Masaka lwaki bawaayiriza abantu bano nti batemu nga tebatemanga yadde akakoko tebatemanga yadde akaana akato ng'ekyabasibya kulya lwaki Haji tovaayo n'obujulizi obwo obulaga nti abantu bano baalya ne babagibwako emisango giri egyabateekebwako nti baatugumbula abantu mukwano gwange mpuliza ensi gye tutambulira mu Uganda bingi bitambula era muzze mulaba Pulezidenti yakyogerako omwaka nga guggwako nti disiti egenda kubeera nga evaayo kati ababaka bennyini aba National Unity Platform be batandise okubeera nga ate beerumiriza be batandise okubeera mukwano gwange nga beerumiriza nti gundi yalya ne gundi yalya naye ng'abantu bano bonna bakibiina kimu navuddeyo ne nkola vidiyo naku lwadde lwaggulo ne nkugamba si buli muntu eyajjira ku kkaadi ya National Unity Platform era eyeekulubesezanga ekamwokya era eyasabanga abantu okumulonda ng'owa Nuupu nti ekyamazima yali akitegeeza bangi balina obujoozi munda obwa yero bangi baali baagala ntandikwa bangi baali bagwa nga baagala kubeera nga bazuukuka bangi baali baagala bamanya abamu baali baagala just kufuna bufunyi kisanja kimu bafune akasente balye bagende bakole ebyabwe nga mbutuufu tebalinaamu kulumirwa kwa muntu wa wansi yadde n'akamu n'akatono ampuliriza baba babaka batandise okubeera nga beerumiriza
nti ono yalya gundi yalya. Kakati babanga buli muntu yali ali mu national platform, ddala ani mutuufu era abantu basibe kwani bamusibireko olukoba, ani gwe babasibirako olukoba. Bwe kibanga bumwe kennyini mutandise okubeera nga mwerumiriza nti mwalya, ono yalya oli teyalya, ono yalya nono yalya. Ani mutuufu ani ataalya, ani gwe tulina okubeera nga tugenda naye. Nze AK Master n'obwombeefu kusaba vidiyo eno gimpera ekigalo mukwano gwange mpuliriza. Bw'oba oli mpya subscribe ng'otambule naffe ku channel yaffe kona ne kade teweerabira osobole okubeera nga munnange tosuba waakanga ono gwe tutambula naye. I sign out for now. Peace. Mbaagala nnyo.